Jennifer full figure. Yes, all right. Tubabuzaako mwenna abalabi ba Team Fire bagamba subscribe beerako oberengo nya tuli kusula Motors sangwa kyo kusala road opposite ne African Oil oba so genda wali ku New Sula Motors oba itakuba namasaka n'ogule motoka ekyorokyo oba oyagala kola surprise oyagala gula motoka olina oyagala okuwa oba oyagala kutunda jango tundewe motoka ate ogulewe motoka bena tubikola oyagala namba mpya namba poti zitawanya abantu URA kusumbuwa wano part abeerawo Patrick okulaba nga ate munange namba egenda ku motoka mwandibadde mutuviira Pato abera okulaba ng'ennamba empya egenda ku motoka yo go ena mukano ganga yagala ennamba empya ekusumba yo ala ekutawanya tomayi ozifuna oyagala card mu bunambiro echukiro de manyago emotoka joina teri manyago jangu kusula Motors oba kuba ku 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors. All right kale mbagamba ba Sebo Tour and Travel gwe muna Uganda agala okutambula n'okulambula ensi yo oyagala genda mu nsi kyo oyagala kusubuza oli musubuzi visa yagana oba sente zotalina ne oba toyina sente bakutwala ku bbanja temuna inobera magadi sana osobola n'okugenda emali wagitike egandi okutambula sente zaado bankana genda mu Sebo Tour and Travel bali wali next building to casino awaggulu awo nga ku Rabonita obere munengo oyogerako nabo ate obere nga bitambula magadi sana. kale awo nako olwaleero nsonga nyingi nnyo nnyini ddala zetugenda okuba nga ate tubamuko ku tooki ezenyi baveeko abanaku tebalina kyebateka olunaku olwaleero njagala tusokere ku nsonga kola nnyo bembo abantu togera ku bavu olwesisiwala kola nnyo bawo tufaanane olaba tufaanagana bavu mwine entondo wabagambako ne munyibaala kola nnyo gwe oba toli mwavu kyekyo kunyibaza kale olunaku olwaleero njagala tusokere ku nsonga y'omubaka Nalukoola kati ex mubaka Parliament yawunyizaayo obuwunya essaawa zino kati takyaliyo bamuwanuddeyo olw'amateeka g'ekkooti ogali okuba nga ate gagendera ddala mu maaso babadde bali mu mbiranye n'omukyala Farida Nambi bwe baali bakootana mu kalulu k'e Kawempe era kkooti n'esalawo okuba nga mu kaseera kano Nalukoola awummuzibwa oba bataddewo n'okuba nga akalulu kanene ak'e Kawempe kagenda kuba nga ate mu maaso awo kaddamu ensonga eno egyogerako ki okuba nga essaawa zino abantu b'e Kawempe tebakiikiriddwa bali mu mbeera eno ey'okuba nti bali awo batengeredde tebalina mubaka abakiikirira mu paalamenti nga bwe babakiikirira ddi anyway nze kyensobola okwogera oba okugamba nti era still tubaddewo Kawempe okuva omubaka gwe balonda bwe yalwala bafuna okusoomoozebwa tebakiikiriddwa omubaka abaddewo nga mulwadde nsobola okwogeza amazima n'okufumitiza nti Kawempe okuva le balonda omubaka waabwe n'alwala tebadde na mubaka emyaka gyonna okuva twava mu kalulu still Kawempe tebadde na mubaka kati si lwaki bonna seneza omuw'omusolo bwali tuli mu kooti ate bamuliyirire ate naddemu agende mu campaigns n'abantu b'e Kawempe mubasaasire buli campaign wezibeera abantu bafiirwa ebintu byabwe ebintu byonooneka osanga beekubye nga bagudde mu kipusiza omukazi obulamu bubeera bwa bunkenke abawambi babawambibwa so people we are tired at nonsense. I think first of all emyezi gye tulimu giweddeyo se lwaki baddamu okutegeka tuyingira 226 nze kyensaba oba Nalukoola yavuddeyo ba teyavuddeyo tebaddamu kutegeka kalulu bakategekere ddala ki 226 kale akaluko ka bonna balekerawo okusimbwa abantu bajja ku mirimu gyabwe okusibeninga nga seneza y'omusolo nga bwe bagadde seneza abantu ebibanyiza byebyo twali wano ng'abagamba abantu bangi badde bakomplaininga ku nguudo waba na kiki bali bakomplainingako nga kiri mu milioni 2-3 bimeka naye Diamond Platnumz bamuwadde milioni 750 can you imagine nga nabako omuminisita yavaayo nayogera mbu tebalina sente bazikola ki kwegamba nti waliwo ebintu bannayuganda ebibanyiiza tetuganye ako obuntu humanity kasigale mu bantu Nalukoola yennyini abantu b'e Kawempe tebamwagala according to situation Saginya aba yalondebwa abantu emiliyoni 4 Nalukoola nga yalondebwa emiliyoni 1 miliyoni 3 zaalaga
Kitegera tebamwagala. Tebamwagala. Kyokka Kyagulanyi namukwana mu kadi. Eyo yali era. Omulambo tegusaba kwebaka mirembe. Jali emitwalo ena. Jali emitwalo ena. Plus. Ono yafuna omutwalo gumu plus. Emitwalo 3 gyalagawa. Jona nga tejali janno. Kyekyo kikulaga kinti Nalukola abantu tebamwagala. Ono yabakaka nnyo Nalukola. Era olaba Nalukola eka batambulanga eka nga bamukube engatto. Bamukube emmere mu katale. Bamuyira ebyennyanja. Bamuyira empuuta. Bamuyira ebijanjalo. Nga tebamwagala. Era olaba njagala okwate kampeni za Nalukola ziyakola eka. Okwate ne kampeni za kwa ne Bobi Wine. Nti yafunangako ka simpasa olwokuba nti jukira nti abaka bonna bajjanga okwegula ku Bobi Wine nga babeerawo ko Bobi wajja. Bonna ne babeerawo. Ate batamba n'ebigaali byabwe n'ebiki. Ne mulaba crowd eyo. So tukiza tugana Nalukola tali favored abantu tebamwagala. Secondly, Nalukola yakola ekintu ekibi ennyo ekisembayo okuba ekibi. Kintu kyekyo. Ekyaviirako ne Segirinnya okufa. Kyali kyekyo. Nalukola kati kagambe kino. Nalukola yabadde ayina obutundutundu 45 okuva mu parliament. Yabadde n'emikisa 45 okuva mu parliament. Kubanga n'oli omusajja yali owokutano oba yasemba ali agenda kwa Waabira Nsereko. Yagamba ngenda kwa Waabira. Banzibye. Era singa yawala Nalukola yandivuddeyo. Ate ne balooya bannambi bawawaabira bubi. Singa bawawaabira nti ono ye yawangula nambi kati singa alayira bulayizi. Kyebatakola. Wabula bo bawaaba mu ngeri ndala nti obululu bwabwe bwakonte. Omanye empaaba katolaba abantu amateeka mazibu. Yayina kuwaaba nti nze nawangula. Ne balayizo. Banzi bakalulu nze nawangula kati singa alayira. Ne kale kito yakitunulira. Ekyokubiri. Nalukola ne balooya be banyoma nambi ne banyoma bannambi. Banyoma musango. Kuba Nalukola nyini lawyer. Ate amanyi kyakola. Ne banyoma omusango ogwo. Bakutwala ng'ekitali kikulu. Omanya akanyomonyomo. Bagamba nti olumanyi mmanya akanyomonyomo ndi kutandikwata mulala. Olwonyomerera ekintu kisobola okuviiramu akabasa. Kati mukendeza okunyomanyoma. Ekyokusatu. Nti n'omusango tebagwanya atensoni kubeera kugufo kasingako nnyo bagunyoma. Nalabe ne mukusalawo kwa kooti yabaddeyo yabadde maka. Omuntu ali ku pressure ali kuva mu parliament avako obubumbi bw'essente. Tosobola kuleka ogwo musango n'oteebererawo. Bagunyoma. Kakati bino byonna biddayo wa? Biddayo eri ku Segirinnya. Omusajja oyo yakuba posta n'aseeka mu mmotoka n'atambula Kawempe yonna n'atimba posta nga Segirinnya mulwadde. Ekintu ekimenya amateeka mu constitution y'eggwanga Uganda. By the way, n'ekyo Nambi asobola kiwaabira era. Kabeera omulala yenna asobola nakyo kiwaaba. Yakola era okutimba posta mu budde obutali supposed. Kutimbira mu posta. Era njagala okubategeeza mwenna bayomba abalaba kesi singa ejjayo ebipande. Era nja kwebaza nnyo omukyala Buzeki Idi wa Kampala. Temuli supposed kutimba kati posters. Toyina right. Constitution tekkiriza kutimba posta. Mukaseera kano. Kati bw'olaba batimbye posta. Bw'olaba posta zirina ovaayo. Balina ziyuza, zirina okuvaayo n'ekyokubiri. Temulina kutimba posta za Rwedi kutiisa bantu mitima. Buli olaba ofuluma olabe ga Rwedi. Buli wamu wa myufu. Mukubanga mukuba posta. Kakati mu constitution tokkiriza kutimba posta. Nga electoral commission tenebakola ki? Kulangirira oba kuteekawo. Ensobi bannayuganda bakoze nnyingi nnyo. Buli lwotunula bagapande ga Rwedi nobeera kati omwana ne wayingira mu ggwanga Uganda. Omuntu ne wajja mu ggwanga Uganda labanga Rwedi yawamba. Buli wamu wa myufu balina obukofira obumyufu. Njagala okubuulira abantu ababuusabuusa Katonda. Katonda gyali. Lwakuba ebintu bya Katonda oluusi biriwawo mwe ne mulowooza nti tebikola naye bikola. Si Robert Shuwa. Bw'otunuulira n'ono omwana Fuutu. Abantu balina mugongo leero. Fuutu teyagira mwezi ezana mugongo. Omwaka oguwedde. Kakati olaba nti Katonda yakola miracle. Omanyi tulina abantu mu ggwanga nga ogamba nti am a testimony. There is some people about testimony boyina okulabirako n'okkiriza nti kituufu Katonda akola. Bammwe. Baffe. You know? Naye lwakuba nti nze era nsasanya omuntu abuusabuusa Katonda. Nze siba kubuusabuusa Katonda. Nze sibuusabuusa kintu kyonna kirimu Katonda. Kati Fuutu is a testimony. Ab'ekyakulabirako. Abantu bangi beemalamu essuubi. Abantu ne balowooleza.
Ofaki. Sound go badanga bale batawulika. Okay. Njagala muli muntu abenako obuntu. Bobanga okola ekintu. Ako obuntu kaleme kuvaamu. Nalukola timbe ebipande nga sagirinya muyi. Nga manye sawa yonna. Nga mulwadde. Kati omuntu era nga kubajjukira saginyo kuva lwe bamulayiza. Yalwala nga parliament yemujjanjaba akasala keke kambeza bamusiba. Ne bako you know ebintu ngebyo. Kati nga ne wachiba chichi saginya dali nokuda mu parliament nga kibalina mukubagiza nga basewanyana. Akibalina okukubagiza kukuza mu parliament. Kubanga wasibwa otoba a constituency. Kubanga singate yali constituency bandi basibye. Byonna bena babalegeka ko ba constituencies. Kanese wanyana bantu baade balina mukubagiza mu kisanja kino. Kyovola ntono yakoze kyamanyi nnyo kulabanga amulabisa. Amusiga amusembya. Amusimu edala ku map. Neseginya ino okuba yandikomye oba kichoba kino matawati. Abantu bandi muziza. So ye avayo nako ipande nga munne muyi. Era bamula basaginya yavayo nga nokogata sobola nga yewolereza. Abanange wendi sinafa. Banange kifo kyange. Nayogera ke eri abantu. Acha kyagala. Ngati era kyamwe dala okugwera oddala n'okuzikira. So nti oyo yaliko akakwate. Akatera omusajja okubanga avambula mu bwensi. Bagamba okweraliikiriza omuntu. Okwetera omuntu oba nkinyonyole ntya nti tekyali kirungi okutwaliza wamu ku kye yakola. So Katonda tasobola kola ki? Kati omanyi tulina ebintu etukola bingi. Abantu abasinga bakoze ebintu ne babeerako basasulira naye ne batamanya nti bali mu kusasula. Buli kintu kyokola Bible egamba nti Katonda tasekerwa kwanga buli muntu kyasiga kyali kungula bagatiya mukagonyerwa musanvu. Katonda tasekerwa kwanga buli muntu kyasiga kyali kungula. Kati no musiga ebirungi muli kungula ebirungi naye zibasanza abasiga obubi muli kungula bubi. Abantu abasinga balina situation ze bayitamu nenga bali mu kusasula ebyo basiga. Lwakuba nti ebintu ebisinga byerabirwa. Era n'abamu batugamba ebigambo ne berabira ekyerabirwa mugambi. Abantu abasinga berabira babakoze abantu. So ebiseera ebisinga Katonda alina waasasulira. Katonda teyamulwisiza yamusasuliddewo. Ngomanya okubeera emekka ng'oli ku ijja ne bagamba ogenda ku ijja ng'omubaka wa parliament n'odda ng'oli kisaati. Omanyi kye kitegeeza? Ng'oli komona. Ku airport baakulisivinga nga VIP. Ogenda okudda nga please excuse me. Yitire eri mu bafolfoto. Ngova ku ijja. Katonda wa buyinza kati ekyo kyonna. Ate waliwo ebintu byetulabirako. N'ababaka abali mu parliament n'abagala okwesimbawo. Bamanye nti Katonda yasinga obuyinza. Yasinga okumanya buli kimu. Ate n'abakutunulira President Museveni bakutunulira judge. Tunulira Katonda kuba ne Katonda yatula ku bajjaaji. Fe tulina emisango zonna abantu bena wabire emisango. Naddala gye ja civil. Nakati gikyaliyo n'abalamuzi abamu tebaliyo. Baye bangamba balamuzi babakyusa tebannateekawo balamuzi. Ogwo musango muzibu nnyo gutambulira ebbanga ddene. N'olaba nti gwayanguye ku speed. N'alabako olunaku nga bakunya nnambi. N'atuuka katakati kyota nga byoga tebigatta. Nga bo balasitwala ng'ekyokuzannya. Ebintu ebisinga mu bijjeemu amalala n'ebyokuzannya. N'alabako omubaka baleeta bo omujulizi bo bennyini baayita omujulizi. Omujulizi n'ayimya n'agamba ne balance wange temwamumpa. Eyakola ki? Balance owange. Baamuwa ssente akole kyeba obululu. Ne awo ekibuzo kyange wekijjira. Ekyokutwala ensonga zino mu kkooti mubanga abawakanya ebintu oba ebikolwa Electoral Commission byeyakola mu kalulu kaneera. Njagala ate nga it's a professional agency evunaanyizibwa ku byokulonda. Which is okay. Omanyi Nambi yawabira ani nani? Yawabira Nalukoola. Yawabira Electoral Commission e Nalukoola. Nyabo. Yawabira Electoral Commission e Nalukoola n'amwawabira. Yawabira muntu omu. Fene twalabako omuvuyo gwali gwetobese mu bululu obwo. Twalabako nga basamba ne boxes. Twalabako nga basuula obululu fene twabira. Twalabako embeera. Kino nno kigende eri abaana abanuupu n'abalala bonna abalowooza okuwona tebakola effujjo. Njagala okutegeeza ne bw'ogira bujiji mu t-shirt ya muntu gw'owagira ne wabayo akwawabira kwolwo olunaku lw'okuwona n'ogira mu t-shirt. Kampeyini we zikoma nti zikomye leero okwonda kwa ddi kwa Friday. Toli supposed wadde okuddamu okukuta n'omuntu n'omu. Ago ge mateeka.
lwakuba abantu abasinga babuusa amateeka amaaso ne bw'ofuna era avaayo n'akulippira ago mateeka ne bw'ogenda ku kifo ng'oli mu tisaati y'omuntu gw'ogenza okulonda basobola osazamu akalulu oli kukasaakwa wabi ago ge mateeka so amateeka gabeera mateeka abalala bagamba Nalukola yagira mu motoka ye ng'eriko ebipande yalina obbiuzaako kuba kampeni zaali zikoze eki motoka Nalukola teyaliko bipande nze nange saabirabako teyaliko bipande bawayira kuba naliwo wennyini we yalondera ne motoka nyini nagirabako nze yali njeru teyabeerako kipande teyaliko kipande kyonna kale mu Nalukola yannumye nga nze era ankwasa ennaku naye tetusobola kusinga Katonda ate n'abalamuzi ekirala kye njagala okwongereza ku ekyo kibeere kyakuyiga kooti esigala kooti abavubuka muwa abalamuzi ekitiibwa omulamuzi ne wabeera muto nze nabadde wa Jenosale Musale nensinkanayo omuwala nga mulamuzi bano abakulu ennyo muwala nga muto naye nga mulungi nnyo nengamba omuwala ono neno nembuuza ku muwala mulungi nga muwala tugenda tunywa negeno tunywa kinga omuwala yasibako ne mawu nga yasibako mawu namusiba nasibako n'omunene omulala mukwani nga jjaji ow'amaanyi bano batopu wasanze era twavuddeyo nga mukwano gwange tunyumyana nga nje nifa biki munene nakati munene nnyo nakati munene atula era ku batopu judges akulira ebito ne mugamba wamusiba otya nga nawe weewuunya nangamba namusiba okusinza mu article wet kati abavubuka bagenda bayingira mu kooti nalabako wano naddala balawyer be gradingzidde balawyer simanyi lwaki mwemazeemu nnyo omanyi tukuze wano nga omwana yegomba okusoma okubeera lawyer omwana yegomba okusoma okubeera MP ekigambo honorable right now nti okubeera honorable osiikamu empuuta sikamu emmambayo obeera omusobozi w'emivumba ojasanga omusobozi w'emivumba ayimba mivumba je kubanga kyekyo kyeyi kubanga ffe twakwa twegomba ba honorable ekigambo honorable kitegeeza ki akantu ako omuntu ow'ekitiibwa asukulumye naye osanga ba honorable ng'ayimidde ku floor ya parliament nayogera ekigambo honorable can you imagine tuliyo mpaka w'emiti anasobola ogenda ku Facebook yoba nadda ku bawala banne babaka banne halina oyo gwe yavuma ngoba amwita kinyama kisimanyi biki ngebiga enjoga ayogeza arrogance utasoma nga nabasoma bamusinga exactly ebigambo byayogera enyimi yajayimirira enyambala zabajja mu parliament nebi ovulo amalo obusamavu nogamba wakyaliyo mbaka gwe nsobola okuwa ekitiibwa ababaka ffe twakulaba honorables kati kyekirigenze ku balooya omanyi ba judges teri gye basomera bwa judges balooya balonda mu bajaji bafunamu bajaji balooya mu balooya mwe balonda abalamuzi be balondamu abalamuzi bwekiri okitegera teri gye basomera bulamuzi okuleka bali bagundi bawini dolobani abo basukulumu naye balooyazi bano bajudges abatula mu makooti babalonda mu balooya ne bagamba nti ono nono ne batuula accordingly ku kimisango awaza gifana gitya experience jafunye emisango kijawoza naki ne bamulonda n'afuuka judge kakati ekirala nti balooya begradinze nnyo nze natunuulira looya n'okugenda okubeera omubaka it's a pity okugenda mu ntalo za constituency gwe yandiyambye abantu wasoma obwalooya toyagala kubeera mubaka oli disorganized nawe kenyini ku bulamu bwo lawyer ffe twakula lawyer ng'ogyeko bino eby'ennaku zino lawyer okuyimira mu kooti nti lawyer oyo lawyer nga bagamba nti omwana wa lawyer tebagobanga ku masomero emmotoka ya lawyer lawyer ng'ayitawo noma nti lawyer yayiseewo amaka ga lawyer naye kati ba lawyer balinga oba nti saagala kwogera kintu kibakakanya naye bo bennyini betaddemu ekintu ekibakakanya nalabako wano recent balonda omuntu akulira balonda Bangada table nembagamba mwambadde amakooti n'amasuuti ne mulonda Bangada table slogan Bangada table ne mumulonda akulire bamonda okulira egundi y'amateeka Uganda Law Society yani
That is the slogan gye balonda. Tolina kyomwagaza. Ne mbagamba oyamba ote suuti yo. Ekitiibwa kya bwalooya mukireseewa. Muke nnyini muyimidde luddawa. Mulonze Bangada Table, can you imagine? A lawyer. Bangada Table. Akulira Uganda Law Society oba? Can you imagine right now? Era nabagamba. Anenza mugandera ebintu byenze njogera. Nabagamba tajja kubeerayo. According to Neisa, style, fashion styles, whatever, ndabika, lawyer, banange, to them reality. Bobe nyini very gradings, eh? Nebatuko kubanga tokyaswa mwana okusoma bwa lawyer. N'okubwegomba kati. Olaba nalabako musamu abuza omwana nga negomba okubeera taxi ki ona akusika kijira mu nanga lwaki mbereko mu motoka ngentwala n'enkomyawo. Omala gambo njagala kubeera onate ateka mafuta. Ne mugamba lwaki ateka mafuta. Petrola nali sibana bamuita. Babaita. Anababeera ku mafuta. Mbo I want to be a petrola. Mbulwaki because bakwata sente. Abafe. Omaba mugamba mbo ayagala kubeera ki? Bloka. Wayagala mukugoyero nga lwa mukolo n'olwambala. Nga toyombe naye. Omala kuyomba. Okuleka nga mwekuba ebikonde. Teri muntu gwowa ababazi obalaba. Tomusasula nga kubajira ekintu. Genda ogula ekiwedde mu nsambya fani kino. Negamba omuntu akubajira ekintu kyegombe mugamba akikubajire. Mutamumala mwaka. Mama. Mwaka? Osobola omusasula otambula emyaka 8. Nga mugamba akubajire kasutulu. Kwegamba nti kati waliwo abantu abakola emirimu. Kati be bayingini amagase ne batayira. Yingini yo mu website na ne mupadda na senate bagenda kola milioni 8 tagola kinna kimu. Gwe wegulira ebintu. Bwaba tagenda kugulira bintu alina kuguza dabodda basobola okubba. Teri yingini atagala. Yingini abatandika site yo. Naye abatandisa kake. Ka site eri erudda. Olunaku lwasima omusingi ewuwo ayagala gusime n'ewuwe. Era bw'atakubba kuweza byazimbisa wuwe. Abanga atakoze. Ate teri bano bapoota baani. Bana bakakalukana nnyo abakola ennyo. Tewali yali avudde ku site, teri yingini ava ku site nga bapoota tebamubanja, nga bazimbi tebabanja. Oba lwaki? Kyokka bo bafuna zaabwere, tebalina mulimu gwe bakola. Kujja jesi kujja, kugaba wano n'okumenka awo n'amanta alirawo. Tuula n'alya. Yasoma ki? Abala babiyiza bukulu babitawabisa na bisa mabiyigire ku masite g'abantu. Kojja bange yali muzimbi n'entandika nga omuntu n'ulya nange n'ejjiga. Onya n'omubuuza certificate yasomere bwayingire nga tamanyi. Ngatagiina. Bwebale. Bimbulizo ogobadde ogamba. Tubika nsobola okugamba nasoma amawulire. Sikola ku TV. Era bayita bannamawulire siriimu. Ate nga ndi top. Bagenda kukutikira. Mbeera na top naye kati gwe bongamba abo nabo sina bayingini abamu. So bafuna zaabwere naye n'olaba n'azimbira ku site yo. Teri yingini asobola kusaba kumala site yo nga toyombe nayo banga takubbye. Bw'atakubba abatakoze. Ate akusaba ebyakifiiriza. Akusobola okusaba emitayimba wagenda emitayimba 8 akusaba emitwalo 10 mwaga. Wakiri gifire waawo. Bwabula ntwala jagitwalamu. Teri akusaba seminti exactly agenda kola. Akusaba seminti nga alina okuzimbako ewuwe. Kugambe lwasima omusingi ewo newe asimayo omusingi. Kale mubyonna kusoma abantu abasoma batumazeemu essuubi. Kyobola kati nze njagala kunnyonnyola. Bw'obala wana abantu abasoma be bakyasinza okubeera abazibu eri ku bulamu bw'abantu. Era kati bw'oba okyabeesinga n'abantu abasoma. Gwe gy'otwaleko omusango gwonna ewa lawyer. Totwala musango ne batakugamba nti tojja guwangula. Bakugambira ojja guwangula. Agambirawo ne waba alaba ng'oli mu nsobi. Takkiriza okujjako ng'ojjako bano balawyer bange Erigon Company nahabwe ne Lutalo Erigon Company. Era yagamba musango gwo guli bwati nabwo guleke. Guno guli gwina infection what ne gujja kule backfire bwati. Naye buli lawyer gwo omusanga akulaga nti ogenda kuwangula. Ensonga na Lukoola njajja ogerako njigambe ekyokubiri abantu abasinga Katonda bwaba ayina omanyi tulina ebintu bye tufunanga surprise. Nga bibadde busy like nga obadde maybe tokisuubira. Nalukoola bwe yawangula yayogera nnyo. Mu Buganda tugamba tayogedde teyejjusa. Asirise teyejjusa.
mukwogera kwe namulabako agamba nti era nze bwe naba meeting omanyi ayogerera mu Slow Motion era ntegedde olina okukayisaawo ako nze njogera yeyanta matanyumira sajja waggonje ayogeza mu Slow Motion nja kumiitinga Mr. Museveni era nze Museveni bwe mulaba nja kumugamba amuwe ekitiibwa amuyita president amuyita bulungi Nalukoola yennyini kigambibwa nti yakolebwa mpuuga ekyokubiri Nalukoola wa DP yes Nalukoola wa DP era wamulaba ye yagezaako okukuba uniform ze Nalukoola y'omu ku basayininga kuteeka y'omu ku basayininga yero ya wa DP asayiningira DP etteeka lya togikwatako kakati bannayuganda lwakuba nti beera bena mangu bakyamuka n'amaalo mangi Kawempe njagala obaddamu bagamba nti Kawempe yalina okusikirwa omuntu owassegirinnya Luswa Luwemba yali supposed okubeera MP we Kawempe nja kukyogera nkyesibeko nti Luswa yalina okurepressinga Segirinya yalina okurepressinga Kawempe era bannakawempe kino nkibagamba Katonda abakubi omuggo ogwo abayagadde kubalaga bwakabaka bwe ayagadde kubalaga nti mbeere nga beerufu kubanga Segirinya yabakolera ababaka bonna amaze mu parliament emyaka gyonna bibatasobola nakola Segirinya yakola ebintu ebitabangako Kawempe mwandu at least mutune bannamwandu batandikirawo kaaba batandikirawo kuyagayaga bala batandise n'okugamba nti babakwana n'omusajja akyali magombe tanaweza na myezi emeka so mu byonna Katonda kyalese tewali kigaana nze kyenja okusaba kiri kimu nga mmaliza Nalukoola nsaba akalulu ke Kawempe kaleme kuddibwamu oba ebeererawo ebeererewo okubeererawo n'obutabeerawo njawulo zero kyesimanyi no bagenda mujjako sente zaffe emmotoka y'omuwomuso bagenda gimujjako oba kubanga ezo zonna sente za gavumenti ate zaffe abanakufe abawaayo n'olwekyo simanyi oba bagenda bimujjako simanyi oba naye nga kyensaba baleme kuzzaawo kubanga kati bwoteekawo okulonda mu gw'omukaaga kuba Nalukoola yakoze apiira njala tajja kuwangula kyo nkimanyi bwoteekawo kati okulonda okole kampeyini mu gw'omusanvu mu gw'omukaaga mu gw'omunaana balonde ate nga tugenda kulonda oba mu February oba mu January oba ofaaki abantu bennyini wakyaliwo kati abakyali ku biwundu nga nabalema bakampeyini za nalabye ku bantu abamu abeekawempe abagezeddwako okutuukibwako nga bagamba bo babyetamiddwa dda abantu beetamwatamwa dda abantu beetamwata kati kankubulire lwakuba nti tetulina kyakkola naye ffe twakoba n'okulonda ebyokulonda byonna mu ggwanga nze sikyalonda n'ababaka sina gwe nnonda nti anagenda kungasa afuge afuge olonda ki agenda kukujjukira ddi akumanyiiko ki abantu bakolerera mbuto zaabwe wano olaba sente ze ziyita mu parliament njagala mumpeyo ababaka babiri nga bali bazeeko mu constituency ne beebuuza ku bantu ye parliament kyeki omubaka wenna gwe bakulonda mu constituency buli kyoteesa oli suppose okukyebuuza ku balonzi bo olina okudda nobagaba bannange etteeka bwe tinawe tirigenda kuyita tukoze tutya kakati weekend twogere ku kiki ekisinza okubeera mu constituency kibanyigiriza kyetulina ofokasingako twogedde tutya bayisiza 10 tukikwata bankigaane kubanga ekyo 10 kyebakuweera era bw'okigaana obeera mawaya ekyo 10 kirina kudda mu constituency mu bantu bo ezo sente sizizo naye bano ababaka betulonda beerowoozaako nga basekinnoomu lwa nsonga ki ababaka abasinga ne constituency ze beesimbamu si ze babeeramu oluna lutemaguzi abeera wali bukoto akaluwe katuuka ngaddayo nakawa ngaddayo nakaseke bano bansegumire bali wano Lubaga wano Mengo tebali mu constituency eri wa Mityana buli ayagala Mityana baagala abeera Kampala n'abakoowa abeera Kampala ono Hildeman ayagala Mawokota abeera Kampala kwegamba bw'okwata ababaka bonna n'obeetegereza ne constituency ze beesibyemu si ze babeeramu bamanyadde ebiruma abantu banabiteesaako ddi kwegamba nti ekyo nakyo saagala kukirwako kuba bangi bajja kunnyigira namba esinga tebabeera mu constituencies so lwekyo nti nze ebyokulonda ndaba birabe nasigaza kimu kulonda Museveni eyo nga tuvuddeyo akatuddeko ngenda kulonda President Museveni nzire wange ntuule webake teri muntu gwegomba toto wana kunzungirako simanyi batenze kansala bayiga ebyokutambula ku nyumba tota wana wange bajja bakonkona okokone wane jabayira amaza nze wange ewange nakadonyiga woti nekakola ki
Nentunula mukama oliwe nti. Nembagamba nenkulaba. Nembagamba mugamba agambe etaliiwo. Hozi ngonsanze wano ekibuye wano mwenyenjerera wano. Awajoka kusabira. Awo mpozi wono nsanga naye wange. Otuka kukikomera olina okunyiga. Obo muterambwa. Sita olina okunyiga. Bwokanyiga eri nkulaba kamera nkulaba. Nenkulaba nenda bugufeesi nengala bano biwumpuguma. Baba binonyaki. Binonyaki. Nga nkugamba genda omugambe agambe etaliiwo. Nga kantu koogera. Koogera katya? Mutuma abaana n'abasirikale mugamba agambi. Mugamba agambi. Gwe mugamba akugambye taliiwo.